Balamusiza nnyo baganda baffe abali ku the updates online page mwebali kubaako mwebali kubeera nga muweereza ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga. Mr. Update nyingiddewo mubaka wa Parliament owa Kawempe North Constituency newankubadde tuli mu mbeera enyiikaavu naye ate tulina mu kasanyu akatonotono newankubadde tuli mu mbeera enyiikaavu naye ate tulina mu kasanyu akatonotono oluvannyuma lw'aba candidates baffe aba NUP okubeera nga bawangudde ebitundu byonna mu ggwanga lye bayita Uganda mu kulonda okw'aba ssentebe b'amagombolola ate ne ba meeya b'amagombolola ne ba councillors abeero 3. Nolwekyo tuwangudde ebitundu ebisinga obungi ennyo. Bw'ojja wano mu Kawempe North Constituency ndowooza buli kansala yenna owa LC3 awangudde. Nabaga Mr. Update bwe mala okuwangula akalwa akange ate nga ngenda nyambako ba councillors aba NUP. Mujjukira ba councillor abo nga tukyali mu lutalo lwa kaadi. Baga Mr. Update nedda bayina side ko bayi nembagamba oluwangula akalu kange bwenti nga ngenda mbakimako bonna ba councillors. Akaluke bampa bakama bange naddala ba Kawempe North era ke kaluke kamu ke bawadde ba councillors. Buli kansala yenna nagenda ne mu campaigningira wano ndo. Buli kansala yenna nagenda ne mu campaigningira nenga mubawe bannange mubawe naye amawulire genjagala obbawa amalungi mukyala waffe mukyala Nubian Lee awangudde bannaye mukyala waffe bambi mukyala Nubian Lee awangudde bambi congratulations mukyala Nubian Lee awangudde mwanyinaffe Mutoni Gloria congratulations buli musibe yenna awangudde Nsubuga Muhammad awangudde Ajamira Kalyango oyo mwanyinaze weri mukazangola naye awangudde Lubaga division Mama Joyce Nabosa Sebugwawo tebamulabiriza ku njuba Mbeera ze kati ye meya wa Lubaga NUP Mbeera ze kati ye meya wa Lubaga NUP tumaze okubeera nga tuwangula Lubaga division tujina mu 5 Kawempe division naye tumaze okubeera nga tujina mu 5 Central division wakyaliwo embeera ey'okubeera nga waliwo okusika omugwa naye nga candidate waffe owa National Unity Platform akyali ku top muganda waffe Ssemugoma akyali waggulu nnyo naye nga amawulire gennyina amalungi genjagala okubeera nga mbawa ge mawulire ag'okubeera nga mukyala waffe mukyala Nubian Lee Mutoni Gloria awangudde. Congratulations my sister Mutoni Gloria awangudde with 95%. Kateyenkane ne Mr. Update percentage gye nawangulirako. Kateyenkane Mr. Update ku percentage gye nawangulirako. Bambi Mutoni Gloria congratulations mukyala waffe wa Nubian Lee bambi mujjukire omwami waffe bambi musibe bamusiba bamuteekako emisango emipaatiike naye tekiganye mukyala wa Nubian Lee kuwangula bambi mwenna ababeereddemu omukyalo oyo mumunoonyeza akalono mu campaigningirako mwebale nnyo mwebalire ddala. Mr. Update akaluka mukyala Nubian Lee ate nkabaddemu 9 kuba Nubian Lee wange nnyo nkabaddemu 9 akaluka abasibe okuli muganda waffe Nsubuga Muhammad nako nkabaddemu 9 akaluka abasibe okuli Jamira Kalyango omuwala oyo naye bambi bamukwata nako nkabaddemu 9 waliwo omwana waffe gwe bayita Waswa oba akola ku lujjuliro oba ku kyoto ndowooza akolera ku ezo ogundi 2 naye awangudde. Kati gwe nninda okumanya ye Siita Uganda oyo sinaba kufuna updates ye ne immediately bwe njifuna eya Siita Uganda ngenda kuba njibategeeza sinaba kugifuna eya Siita Uganda naye nga Mutoni Gloria ekintu akikubye. Congratulations Mutoni Gloria, thank you so much. God is good all the time, God is good. So yembeera bwete bweri mukyala Dani Kyeyune naye update ye sinaba kugifuna naye nako nakabaddemu ku makya n'empitayo jjukira obwedda ngusamba overlap bwe mbeerako mu Kawempe North ate bwe ngendako ne mu magombolola amalala okwongera okulaba nga obululu bwaffe tubukuma bulungi nnyo naye nga sofa amagombolola gonna 5 agakola ekibuga Kampala NUP ekyali waggulu nnyo. Amagombolola gonna 5 agakola Kampala NUP ekyali waggulu nnyo gonna amagombolola 5 agakola ekibuga Kampala NUP ekyali on top.
NUP is still on top ku magombola gonna agakola Kampala. So kyassanyu nnyo okubeera nga NUP etubeereddemu nnyo. N'ekirala kyenjagala okubategeeza olunaku olwaleero newandegeya Bagonza Thomas naye awangudde. Bagonza Thomas naye amaze okubeera nga awangula. Oyo no ye chairman wewandegeya, ye chairman omuto asinga mu ggwanga Uganda, naye awangudde gwe bayita Bagonza Thomas. Eyo wini naye tugijjeyo. NUP tuweze bwezi, NUP tuweze bwezi. Update gyenjagala endala okubawa, update gyenjagala endala okubawa ye update ey'olunaku olwaleero nti High Court egambye nti immediately mu bwangu ddala poliisi n'amagye n'ebitongole by'ebyokwerinda bive ewa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, bive ewa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era tubadde tusuubira abantu abo okubeera nga bateeka court order mu nkola, because ebadde order ebalagira nti immediately muve ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okubeera nga akola ki, alya butaala. Enanga bw'abadde ku mikutu gya TV egimu n'agamba nti ekituufu kiri nti tugenda kuvaayo. Naye ne wetwogerera wano abasajja abo bakyebunguludde amaka ga pulezidenti waffe owa Uganda ddako. Bakyaliyo bakyebunguluddeyo. Bakyebunguludde ewa pulezidenti waffe owa Uganda. Actually, pulezidenti waffe yalondebwa abantu. Bwe ngamba ddako ate mbanga ngamba wali akalwa akalamu, sorry for that, but gakyebunguludde ewa pulezidenti waffe owa Uganda alindiriddwa okubeera nga alangirirwa. Like it or not, Kyagulanyi balina okubeera nga bamulangirira. Era kye twetaaga kwe kulaba nga bakandidati baffe bonna aba NUP ku mutendera gwa LC3, ku mutendera gw'obwa meya, ku mutendera gw'obwa MP, ku mutendera gw'obwa chairman, ffenna tuwangula bwe tumala tuteekewo battle egenda claiming our victory, egenda claiming the presidential victory, because our president won with 95%. Yawangula ne 95% respectively, but up to now talangirwanga ku bawanguzi. That's why twagala okulaba nga mu ngeri emu oba mu ngeri endala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tuteekawo battle, tuteekawo embeera yonna abenga asobola okubeera nga alangirirwa ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda, because akalwako yakawangula, ensi yonna ekimanyi. Ensi yonna ekimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu akalwako yakawangula. Nolwekyo update zenjagala okubeera nga mbawa nti abasajja bakyalemedde mu maka ga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, era wetwogerera amakubo gonna agakonectinga ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu gakyaliko bimamba, gakyaliko amagye, gakyaliko military. Tetumanyi kigendera ky'abasajja abo ate nga bagaye bagenda kuteeka court order mu nkola. So up to now tetumanyi lwaki bakyali ewa mukama waffe ng'ate bagambye ekiragiro kya kooti bagenda kubeera nga bakiteeka mu nkola. Nolwekyo yembeera eriwo, era twagala okulaba nga tuteekawo embeera yonna okulaba nga abantu abo bava ewa pulezidenti waffe, because kooti bw'eba ebagambye immediately bave ewa pulezidenti tetumanyi nsonga ate lwaki bakyaliyo. Nolwekyo tubeetaaga mwenna muve ewa pulezidenti waffe tulabe nga ate mu ngeri emu oba endala pulezidenti waffe abeera free, because ago makaage sikomera, ago makaage sikomera. Nolwekyo muyina okurespectinga court order ne mugiteeka mu nkola, because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabawangula akalulu, era kyenjagala okubagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna wano tukimanyi nti ye pulezidenti wa Uganda aliko, ye pulezidenti wa Uganda aliko. Nolwekyo ekyo tukimanyi 100%. Era kyenkubiriza abantu mwenna, kyemulina okumanya pulezidenti waffe owa Uganda ddako battle tulina okugiteekawo okulanga pulezidenti waffe alina okubeera nga alangirirwa with immediate effect. Alina okubeera nga alangirirwa with immediate effect, because toyinza kugamba nti ensi yonna eggwanga lyonna aba NUP bawangudde ate pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga teyawangula. Bannaye naye bambi byabakama weerabisizza nnyo. Bannange ebibisiŋŋana niyo boofunda n'ekigundu, ate ono yeeswazizza nnyo, ono yeeswazizza nnyo, kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula buli wamu. Ne Mwami Museveni waalondera Erushere, Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangulawo. Can you imagine? Yawangulawo. Mwami Museveni waalondera yawangulawo, bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ate ogamba kiki mutugamba? Temuyina kiki mutugamba.
twetaaga wini yaffe, twetaaga wini yaffe. Eyo wini gye twafuna ku Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange twagimenyekera, twakola village to village mobilization, twatambula eggwanga lyonna nga tunoonya akalulu. Mukama waffe President yanoonya akalulu, yatambula n'agenda n'anoonya akalulu. Nolwekyo wini yaffe tugyetaaga ewatali kulondobereza kwonna, tugyetaaga. Era mbabuulira mazima tugenda kuguguba paka nga tufunye wini yaffe, because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu ako, ensi yonna ekimanyi. Tulina declaration form eziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula. Have all the declaration form. Bwe mugamba nti NRM mwawangula akalulu ako, ate lwaki mugezaako okwagala okubba declaration form zaffe? Mubadde mukimanyi banoonya buli muntu yenna alina declaration form bagimubbeko, because bakimanyi tulina obujulizi. Bwe mubanga mwawangula ate ekyagala okubabbisa declaration form zaffe kyeki baagala bazibbe ne bambi muswadde declaration form zaffe we ziri safe, temujja kuzibba musaaga. Nolwekyo ekyo kyokka kyongera okubisa, kyongera okubaswaza nti akalu kano mwabba kabbe ate ne mumala ne mwerangirira. Ne muno M7 kankubulire, toyinza kukwata njovu n'ogiteeka mu kaveera akeeru, toyinza kukwata njovu n'ogiteeka mu kaveera akaddugavu. Like it or not, Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda aliko, like it or not. Nolwekyo embeera bwetyo bweri. Abali ku the updates online page nga ngezaako okubeera nga mbategeeza ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Waliwo ambuuza mukyala Nubian Nili yakoze atya? Mukyala wa Nubian Nili awangudde akalu kano ak'okubeera nga kansala bambi awangudde era tumuyozaayoza mukyala Nubian Nili. Congratulations my sister Mutoni Gloria, congratulations all division councillors, congratulations all division mayors, congratulations all division mayors. Nolwekyo yembeera eriwo, njagenda mbawa updates eza buli candidate awangudde, buli candidate yawangudde. Naye nga mulina okukimanya ti NUP twongedde okubeera nga tukola ki? Tusimba amakanda. Mulina okukimanya nti NUP twongedde okubeera nga ekintu kino tukiteekamu amaanyi. Mulina okukimanya nti NUP twongedde okubeera nga tusimba empagi ezigenda okubeera nga zinyweza pate yaffe kati nywevu bulungi nnyo, because we have MPs, tulina ba division mayors, tulina ba division councillors, tulina ba road councillors. Kitegeeza NUP twongedde okusimba emisingi, twongedde okusimba empagi ezigenda okubeera nga ziwanirira pulezidenti waffe bulungi nnyo nga akulembera eggwanga lino lye bayita Uganda, because bannayuganda mwamulonda era ekiriwo kwe kubeera nga tutambuza enteekateeka eno ey'okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Nolwekyo obukulembeze bunywera mpagi, kasita onyweza empagi wansi pulezidenti waggulu tamenyeka. That's why kama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga eggwanga lino alitambuza bulungi nnyo, kubanga wansi empagi nywevu nnyo. Mukitegeera, wansi empagi nywevu nnyo. Tulina ba division councillors, tulina ba division mayors. Waliwo ambuuza Dennis akoze atya? Dennis City oyawangudde ku makya. Dennis City, congratulations. Dennis bambi naye mumuyozeeyoze. Dennis City mumuyozeeyoze. Mumuyozeeyoze naye awangudde bambi. Nolwekyo embeera bwetyo bweri ey'okubeera nga muganda waffe Dennis City naye awangudde. Congratulations my brother Dennis City, congratulations my sister Mutoni Gloria, congratulations the mayor of Lubaga Mberaze, congratulations, and congratulations all division councillors and division mayors, congratulations. Olwambuuza Dr. Bitone sinnamanya akoze atya, naye nga ye Dennis City yawangudde dda, era Dennis City ekintu ensolo ku kizigo kweri. Walwambuuza Beka Kalyango amawulire ge sinaba kubeera nga ngafuna, ne bwe naba ngafunye nja kuba nga bawa bulungi nnyo aga Beka Kalyango.
waliwo abombe sinafuna updates zaabwe nga Star wa Uganda sinaba kufuna update ye, Bitone Doctor sinaba kufuna update ye, mukyala Dani Kyeyune sinaba kufuna update ye. Naye nga naye manyi nti ekintu akikubye bulungi nnyo because mukyala Dani Kyeyune naye omu ku bantu baffe abalina amangi ennyo. Mukyala Dani Kyeyune y'omu ku bantu baffe abalina amangi ennyo era nga mujjukira bulungi nnyo bambi mukyala Dani Kyeyune bwe yali ng'agenda mu kalwako twekolamu omulimu wano bambi ne tumubeereramu ne tubanga tusobola okubeera nga tumufunirayo ku posters, tumufunirayo ebipande era ekintu ne kitambula bulungi nnyo. Ne tubanga ekintu kyatambula bulungi nnyo. Olwekyo mukyala Dani Kyeyune era naye mmanyi ajja kuwangula. Update ye sinagifuna naye bwe naba ngifunye nja kuba ngibategeeza. Olwambuuza Mulyannyama akoze atya, sinaba kubeera nga nfuna update eya Mulyannyama naye bwe naba ngifunye nja kubeera nga ngibategeeza. Naye nga ndi sure nti amagombolola gonna aga Kampala NUP ffe tukyakulembedde. NUP ffe tukyakulembedde mu magombolola gonna. Olwekyo mbeebaza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga bambi mutubeereddemu. Ugandans diaspora, thank you so much. Mukoze kyamaanyi nnyo. Sitwage eno okugiteekamu amaanyi, sitwage eno okubeera nga mugituusa ku level kweri. Olwambuuza ate Kawempe Serunjogi Emmanuel Ow'eddembe naye amaze okubeera nga awangula. Kawempe division Serunjogi Emmanuel Ow'eddembe naye amaze okubeera nga awangula. Amaze okubeera nga awangula muganda waffe Serunjogi Emmanuel Ow'eddembe. Dennis City yawangudde ku makya. Congratulations my brother Dennis City. So embeera bwete bweri abali ku the updates online page nga tugezaako okulaba nga buli kimu tusobola okubeera nga tukitambuza bulungi nnyo. So mwebale nnyo mwebalira. Nsubuga Muhammad awangudde akalulwako era Nsubuga Muhammad kati ye kansala owa Makerere 3. Makerere 3 kansala mu budde buno bamuyita Nsubuga Muhammad akalwako akawangudde. Ani omulala gw'oyagala okumanya nti oba awangudde? Ani omulala gw'oyagala okumanya nti oba awangudde? Naye nga nyinawo update eya muganda waffe eyawangudde Ssempijja. Mwami Nzige bamuwangudde. Mwami Nzige mu kumuwangula, Mwami Nzige akolaganye n'abalamuzi. Bw'akolaganye n'abalamuzi, omulamuzi n'agamba mbu enkya bagende mu likawunti. Can you imagine? Balangiridde likawunti mu kalulu ke bawanguddemu bamulanga Ssempijja. Kandeti waffe yamukubira obululu 15,000. Bamulanga Ssempijja n'addukira mu mbuga z'amateeka n'agamba mbu waliwo mbu obululu bwe bataabala kati n'asaba kye bayita likawunti. Kye banoonya baagala okubba kandeti waffe Honorable Katabaazi naye tetugenda kukkiriza, tetugenda kuzikiza. Eyo wiini ya muganda waffe Honorable Katabaazi yawangula Ssempijja. Omwami w'Enzige kkiriza nti baakuwangula. Omwami w'Enzige kkiriza nti baakuwangula. Naye omwami w'Enzige afuuse omwami w'Enzige. Bwe baamuwangula kye yakoze akutta ebisubi ataddewo embeera yonna. Kati omulamuzi agambye mbu enkya ssaawa 3 mbu bagenda mu likawunti. Omanyi kye bayita likawunti ku bulu kandeti waffe bwe badde talinaako apahandi. Obululu obwo kandeti waffe ayita bulinaako apahandi. Bano be babadde nabo nga be babulina. Kati obudde buno balangiridde likawunti. Era kandeti waffe mbadde njogerako naye akatonotono nanga nti baakuttedde obulu baabuyiyeemu dda. Baabuyiye dda mu bokisi. Kati baagala tugende mu likawunti bagambe nti Ssempijja akalwako yakawangula. Nenga ow'ekitiibwa omulamuzi muganda waffe Katabaazi Honorable ataddemu okujulira kwe ng'agamba bannange ŋŋaana likawunti n'ateekayo okujulira n'ateekayo apiiru. Omulamuzi apiiru agobye engobe n'agatwala eri apiiru yo tetwagala. Era kye bakoze ne bagamba nti enkya bagenda mu likawunti essaawa 3 ku kooti e Masaka. Omanyi kye kitegeeza ekyo? Omanyi kye kitegeeza? Enkya saa 26 terubeera public holiday. Mumpabule mu bannaaye. Enkya 26.
nduza si public holiday naye enkya bwe banga public holiday nga mukwano gwangu waliwo ng'embu enkya public holiday omanyize sikyabimanya ebya gavumenti ya mwai Museveni sikyabimanyi oba public holiday oba si public holiday sikyabimanyi twagala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okubeera ng'alayizibwa tuteekewo ennaku eza public holiday ezitegeerekeka ne kati mwai Museveni public holiday zaateekawo za kiyaaye zonna tezitegeerekeka ne waliwo ngambye nti enkya public holiday Mr. Update ku public holiday court tezikola kijja kitya mulamuzi n'agamba nti enkya walina okubaawo likawunti mbwenkya walina okubaawo likawunti mu kalulu ka muganda waffe Katabaazi eyawangudde Sempijja bamuwangudde naye agaanye okukkiriza nolwekyo bwana Sempijja like it or not kkiriza nti baakuwangudde odde ebbali oleke kandidate waffe asobole okubeera nga atambuza ensonga naye nga tulina diala form eziraga nti muganda waffe Katabaazi yawangudde era asinga Sempijja obululu 5000 naye amawulire ge tufuna baleka baagala kuddira gattemu obwo obululu 10500 bongereko n'obulala 13000 baddemu okubala nga muganda waffe Katabaazi bamubbye akaluku ndowooza mukiraba enkya public holiday likawunti ki ebeerayo ku lunaku olwa public holiday ndowooza mulengera prosesi yokka gye bayiseemu okubeera nga batambuza enteekateeka eyo ey'okulaba nga bagamba likawunti eddusa emisinde ejja yiriyiri kati kooti zikola ku public holiday so ninze enkya ndabe nga kooti ekola ku public holiday enkya nga bakola likawunti eya Katabaazi nga bwe bagambye essaawa 3 ez'okumakya tomorrow public holiday ne can you imagine mbwe enkya likawunti n'olwekyo tetugenda kukkiriza muganda waffe Katabaazi yawangula akalulu ke tetugenda kukkiriza kubeera nga akalulu ke kabbibwa tulina DR forms eziraga nti muganda waffe Katabaazi yawangula era azirina bulungi nnyo tujja kulwana paka ku muntu asembayo naye nga omulamuzi otuswazizza nnyo bw'ovuddeyo n'ogamba nti okkiriza likawunti ng'okimanyi bulungi nnyo obululu obwo ku ffe ffenna okuli kandidate waffe tamanyi obululu obwo badde bwategekebwa obululu obwo bumala okukubibwa buteekebwa ku mmotoka emmotoka ebaako ab'amagye ebaako aba military ebaako abasirikale bonna be bagenda bawerekera emmotoka eyo nejjukira abasirikale ababeera ku mmotoka eyo ng'obululu babutambuza babujja ku polling stations we bulondeddwa babutwale ku tale center tekubaako agenti wa candidate yenna babuvuga buvuzi ne babutwala kati mu process eyo nga babuvuga oyinza okusanga nga waliwo ayongeddemu mu bululu obwo kati bwe baddamu likawunti kitegeeza nti bagenda kusanga nga candidate owaffe obululu bwe babubbye nga bongeddemu obwa candidate gwe bayita Sempijja bamulanga ki olwekyo Sempijja weerabisizza nnyo olwekyo ge mawulire ago agaliwo naye nga kitulumye nnyo okubanga enkya wagenda kubaawo likawunti ku kifo kye twabaze dda nti NUP twakiwangudde bannange likawunti biba byakiyaaye kasita owuliranga nga bagamba ekintu nti likawunti biba byakiyaaye olwekyo bwetyo embeera bweri naye nga tetugenda kukkiriza kubeera nga akalulu kaffe kabbibwa kubanga akalulu kaffe muganda waffe Katabaazi bambi yawangula awo nno lwaki nnemeddewo nnyo olw'ensonga nti wiini eyo gye twafuna eya Katabaazi yali wiini nkulu nnyo kati bakwata ebisubi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze lishafo ku baminisita ba Mwami Museveni nga tanaba na kulangirirwa gwomanyi okukola lishafo ku kabineti y'omusajja nga n'okulangira tebannaba temulanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yalaze machuwa n'okola lishafo nga tonnaba na kulangirirwa kuba baminisita abawera 20 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabakozeeko dda lishafo dda bali ttale abawera 20 omanyi kye kitegeeza ekyo
nga tebannabakulanga naye n'okola lishuffle. Ekyo kitegeeza amaanyi ga pulezidenti waffe wa Uganda aliko Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kitegeeza maanyi baminisita bakaaba twanga ntulege kubanga honorable waffe yabakozeeko kye bayita lishuffle nga tannaba na kulayira naye ne babagoba omukwomu kati batandise okukwata ebisubi baddira muri kawunti. Nolwekyo tusaba abantu b'e Masaka obubbi bwe baagala okukola mu bugaane obwali kawunti kubanga baagala kukola likawunti babenga muganda waffe Katabaazi akaluke bakabba. So tubasaba muteekewo embeera yonna mugiteekewo okulaba nga mugaana likawunti because kandidate waffe yawangula. Lwambuuza mukyala Nubian akoze atya? Bami mukyala Nubian yawangudde dda era mukyala Nubian kati kansala muganda waffe Nubian anaagenda okudda nga maama waffe first lady waffe Gloria Muton nga kansala awedde emirimu era naye awangulidde ku NUP tiketi. Nolwekyo yembeera eriwo abali ku the update online page. Mwebalire ddala Mr. Update bwe mukuba update bwe mbadde njagala obbawa n'okubategeeza nti NUP twezezza lweyo mu ggwanga lyonna division mayors ate ne ba mayors ate ne ba councillors twezezza lweyo. Congratulations mwenna abawangudde, mwebalire ddala. Tusaba Allah abasobozese mutambule bulungi ate mubenga musobola okukola ebyo abantu bye baagala because ekiragaano kye tukuba n'abalonzi baffe kubakolera. Tunaabakolera NUP egenda sigala ku ntikko. Always kyembasaba tukole NUP ebeere ku ntikko always. Ne pulezidenti waffe kijja kumuwa amaanyi agakulembera eggwanga lino Uganda ng'alengera nti baseggirinya bali no wansi ku gulawundi bagezezzaako okusimba emisingi, bagezezzaako okukola ebyo eby'abantu bye batutumye. Nolwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe tannaba kubeera safe. Kyenjagala okubeera nga mbategeeza because amagye ne military bikyebunguludde amaka ge. Ate ng'enkya ya leero owekitiibwa omulamuzi wa High Court agambye nti bonna immediately babenga bakola ki bavaawo. Olwange Mr. Update makindi ekiri kitya makindye councillors LC3 majority bawangudde. Lubaga division councillor LC3 bawangudde era ne mayor n'abanga Mbeeraze awangudde. Bojja Kawempe muganda waffe Sserunjojo ow'eddembe awangudde. Olwambuuza Mathias Walukaga update ya Mathias Walukaga sinaba kubeera nga njifuna naye bwe naaba ngifunye nayo nja kubeera nga ngibategeeza immediately. Naye nga bwogende Nakawa waliyo twatekayo Paul Mugambe sinafuna update ya Paul Mugambe era naye bw'anaabanga amaze okuwangula nga bamulangiridde naye nja kuba mbategeeza nti awangudde. So yembeera eriwo. Waliwo ambuuza Dr. Bitone naye sinnamanya bwe naaba nkomyewo nja kuba mbategeeza Dr. Bitone aperforminze atya. Naye nga sofa abasibe baffe abali makomera bawangudde okuli Nsubuga Muhammad eddoboozi lya Uganda ate ne mwannyinaffe Jamila Nakalyango wali mu Kate Farao naye awangudde with landslide victory gyafunye landslide win gyafunye. Olwambuuza Wandegeya muganda waffe Bagonza Thomas nga ye chairman wa Kimwanyi awangudde. Sharon Kemigisha sinaba confirminga naye nja kuba nkomawo mbenga mbategeeza Sharon Kemigisha akoze atya. Nolwekyo embeera bwete bweri nfunyemu wano kakiralite Awalukaga bo ba 3rd Feb tebannaba ba 3rd Feb mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Bwayise olwambuuza Mr. Update bwayise tukoze tutya? Bwayise muganda waffe waliwo omwana wafaawo awangudde akalulu ekifo kyalimu Vijay Junior n'akivaamu n'agenda emakindi Vijay Junior gye baamukubira. Omwana waffe Dani Mubiru awangudde ebwayise era ekintu kibadde ky'amaanyi nnyo. Nabagesera Shakira naye njagala kukola consultation ndabe mwannyinaffe Shakira Nabagesera akoze atya naye mmanyi nti awangudde because Shakira Nabagesera
y'omu ku baana abanoonyeza akalulu naye nga naye amawulire genfuna ti ekisolo ku kizigo kweri naye nga mukyala Nubian oyo ye yawangudde dda waliwo mbuuza ate sweet mama oyo sweet mama yawangula dda kyaggwa dda so ge mawulire ge manenjagala obbawaako nja kudda mbeŋŋamba wa updates ezigenda mu maaso Ebbamu Lulenzi naye awangudde muganda ffe Ebbamu Lulenzi congratulations Ebbamu Lulenzi baŋŋambye naye akibye hands down bambi Ebbamu Lulenzi congratulations mawulire nago bagampadde ag'omwana waffe okuva eri Mbusoga Ebbamu Lulenzi awangudde muganda ffe Bijirwa Moses akaluke bakakwatamu era ali mu kooti tukimanyi nti kooti ejja kusala amazima Bijirwa Moses abenga abeera MP owa Kamuli municipality koza akaluka Bijirwa Moses naye babbakabbe tukyalinayo bakandidate baffe abamu abakyali mu kooti abakyaloopye nti bababba era nga tumanyi kooti bw'eneba yeebeereddemu ejja ssala amazima kitegeeza nti NUP bakandidate oba ba MPs be tuyina bakyeyongerako singa kooti zinaaba zisaze amazima Beka Kalyango amawulire ge sinagafuna ne bwe ndaba nga agafunye nago nja kubeera nga mbategeeza aga Beka Kalyango aga Beka Kalyango nago nja kubanga bategeeza Beka Kalyango y'omu ku baana baffe abali mu kkomera bambi abasibe naye twagala okumanya Beka Kalyango sinabafuna update ye naye nayo nja kubangi bategeeza mwebale nnyo mwebali ddala mwenna abawangudde mbayozaayoza tukolera abantu NUP tugiteeke ku ntikko mbabuulira mazima n'entebe eno gye twawangula ey'obwa pulezidenti Katonda ali naffe Katonda ali ne NUP Katonda ali ne NUP Katonda ali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mbabuulira mazima entuuyo za pulezidenti waffe teziyinza kufa bwereere entuuyo za pulezidenti waffe teziyinza kufa bwereere Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakeera n'anoonya akalulu n'akawangula entuuyo ze tezisobola kufa bwereere Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe pulezidenti wa Uganda gwe tumanyi gwe pulezidenti wa Uganda gwe tumanyi abalala bonna bagamba nti bapulezidenti beeteekako bweteesi gwe pulezidenti wa Uganda amanyikiddwa entuuyo zo tezisobola kufa bwereere waleka obulamu obulungi n'ofiirwa buli kimu n'osalawo obenga obeera ku mbeera enunula eggwanga lino Uganda olwekyo tugenda kuyimirira naawe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna ewatali kuzikiza tujja ttambula naawe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna ewatali kuzikiza waliwo mbuuza Pastor Muwanguzi akalu ke baakabba era naye ali mu kooti okulaba nga mu ngeri emu oba mu ngeri endala naye asobola okubeera nga abeera nga wiini ye agijjayo Pastor Muwanguzi akalu yali akawangudde naye ne bakakwatamu era naye wiini ye insha Allah allono nga bw'atalyanguzi tujja kubeera nga tukola ki tugijjayo mwebale nnyo mwebale ddala mbabuuzizzaako waliwo mbuuza ate Denisite oyo Denisite yawangudde ku makya Denisite yawangudde dda mwewe bagumu how is our president akyali incarcerated akyali under detention akyali under army detention akyali under SFC detention akyali under military detention tannaba kubeera free pulezidenti waffe yadde nga kooti egambye tyabeere free naye tannaba kubeera free kyemulina okumanya walambuuza ate wayiswa mufumbiro naye akyali mu kooti era tukyalwana tulabe nga naye mu ngeri emu oba mu ngeri endala naye kooti esala amazima naye akyali mu kooti so yembeera eriwo gye banenjagala okubategeezaako nja kuba nkomawo wanabaawo update endala yonna gyenja okubeera nga mbategeeza ate wayiswa akyali mu kooti naye ate omwana ono gwe bayita Wasswa abadde yeesibyewo ku bwa kansala e Lubaga naye awangudde olwekyo ge mawulire agaliwo mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. Update nja kudda mubeere bulungi